Okola batakali mu katola. It's okay. Tugenda kulonda baliwo betusookawo gwe mwenya tulina abagenyi toyagala kuseka ekinazi kiriwa ekinazi kiriwa gwowe ekiwalaata yangu osekemu It's an organization, it's a charity basis organization. Era organization yeyo emazeo embanga. Ebanga lye mazeo natuli mukulwana fenga fe. Natugeza ko kulaba nti tukyusa obulamu bw'abaana ate n'okulaba nti talent tugipushima okulaba nti etuukako. Tugamba nti empower talent for life change na Namuyomba Community Foundation yeringa slogan yayo etuuke. Era charity concert yeno twagikoze nga muganda wankalera bwavudde waggulu main point ya kugula van kubanga twandibadde twagala okusanyusa abantu abali mu kibuga tufuna nnyo calls okuva mu kibuga bayinza okutubuuza ati temwagala kukolera mu kibuga nga temujjayo mu tawuni tufuna amasimu ekyamazima nga gatuyita mujje mukole mu tawuni naye ogenda okuwulira nga sente oluusi zibabeera bakuwa nga bwoziteeka mu transport asigala kubanjibwa ngate oluusi zakuwa bwoziteekamu amafuta osigala gwe kenyininyini gwa akyalina okumalirizayo w'emmotoka kitegeeza nti newabeerawo obuzibu obukyasinza okubeera obunene obwaki obwa vaani tulina n'ebizibu ebirala bingi bye tusanga nga foundation kubanga tulina abaana bawererako ddala tulina abaana ya 40 kids betubeera nabo abaana abali mu biti ebyenjawulo era ng'owoola buli muntu yenna ali eyo ayina obusobozi ku kintu kyonna kubanga eno charity concert sigamba nti concert yonga yo charity concert omuntu yenna ali eyo oba otunda bitabo kuba abaana basoma betuyina waliwo abalaba ne bagamba naye abaana abo basoma ekyamazima abaana basoma kati abatakimanyi ekyo ekirungi tuzeeko mu kamera tukyogera nti abaana bakola ki basoma bw'oba oli eyo otunda ebitabo osobola obeerayo n'ogamba nti bannange charity concert eyo nsobodde okusapootinga ekintu bwe kiti osobola okubeerayo eyo nga gwe kyolina kiyinza okuba nga tekijja kujja ku show naye ng'olina engatto for example n'ogamba abaana abo Namuyomba Community Foundation ngenda kubagulira engatto oba oli asobola okubeerayo n'agamba nze ku lunaku olwo mbambazza okiraba so nkowoola buli muntu yenna ali eyo ng'alina obusobozi ku kintu kyonna ky'obeera osobodde okutuyambako mu charity concert naffe tusobola okutambula ne tuva gye tuvudde ne tukutuukako singa kyobeera okola ki kyobeera weetaaga tusobola okutambula ne tuva gye tuvudde ne tujja wabula tuyinza obutajja n'abaana bonna naye nga ffe tuyinza okujja n'abaana abakoze eki abaana abasobose kubanga waliwo abantu abamu abatatumanyi kuba oli abatakumanyi gwega gwe naye ng'amanyi abaana kati feesezi z'abaana agamba njagala kusooka kulabako wano ku DJ tusooke tukole bwe tuti nyongerera ddala okoola ne bannayuganda bonna abali eyo wadde tolina kyolina naye ng'osobola okujja ku show bannange mujje ku show mutuwagire tuve okubalagira ebintu ku social media tubalagira ku social media waliwo abantu abeerawo ku
ku ssimu zaabwe ne bakuba ne bagamba naye munkolera bulungi kati kekadde naffe tubalageko nti tetubikomye eri ne ku stage tusobola okubikola ate abantu ne bakola ki ne banyumirwa kitegeeza tusuubira okufuna opportunities ez'enjawulo kuva mu bantu ab'enjawulo abantu abalala balina obusobozi okututegeka okubaako kyetukola singa oli aba alina obusobozi musobola okutuyita kubanga tulina pulaani ezaagala okugenda okuzannyako mu masomero naye tetufunangako ladde essomero amasomero gatukubya naye ne gagamba mukola bulungi naye ndowooza idea egamba nti muggyeko ku ssomero lyaffe kiyinza okuba nga kibadde kizibu y'ensonga lwaki twataddewo sho y'emisana nti essomero era twongera n'okuyita b'amasomero abasobola okujja ne babeerawo mu sho y'emisana bajje balabe nti ebintu bye tukola ekyamazima tetulinamu yadde n'ekintu n'ekimu kye tukola ekiweebula tukola ebintu ebiri ku besisi omwana omuto akiraba n'omuntu omukulu akikola ki akiraba n'akiraba ate n'akinyumirwa nga nkoowola buli muntu ali eyo sikoowola bokkabokka n'ab'amawulire kijja kunkola bulungi nnyo okubeera ku sho ne tulaba ab'amawulire kubanga abantu abasinga bakoowoola abantu ababa ne beerabire okukoowoola ab'amawulire ab'amawulire twongerera ddala obakoowoola ku lunaku luli mubeerewo kubanga bwe mubeerawo information gye mukutte yegenda okukakasa abantu nti ebintu abantu abo bye bakola birungi era bisaanidde buli muntu okubiraba nammwe nsaba bamuba mutuuseeyo mutambuze olugambo olwo eri abantu bonna ate ekirala kijja kunsanyusa nnyo okuwulira nti owamawulire yaguzeyo ttemu ate ekirala abantu kye baba bamanya nti newankubadde tulina charity concert naye ebintu bye tugenda okukola akasente ke munaatuwa ekyamazima mujja genda ffe tubabanja twetegese bulungi nnyo era tujja kulaba abantu abo nga bagamba emitwalo 5 nabasedde kambongereyo emitwalo gyabwe emirala 10 so tukoze rehearsals ezimala tukyazikola mugenda kujja wano ng'ennaku z'omwezi 28 kyemugenda okulaba kijja kusinga ne bemubadde mulaba ku ssimu so tweteeseteese bulungi nnyo tusaba abantu mujje mubeerewo ku lunaku olwo mutuwagire naffe tujja kukola kyetusaanye tugenda kuba buli kimu kyemwali mulabye kyemwali musuubidde nekyemutasuubiranga buli kimu ekirungi temusuubirayo genda ngaate buli omwaka tubadde tumusuubiramu birala ate muzze mulaba ebirala sege just ekikulu mubeerewo tugakuba okula ekiwalata kikula ekiwalata buli lwenzuukuka kibanga kibongera okukola nange ndabiraawo sibaliiba bannaye kati ndabiraawo naye nga tubeerewo kusyo ya Namuyomba Community Foundation bannange bafanisi baffe mugamba mutya obulamu buli kutya naye nga mukimanyi tino tubaagala bannange tubaagala ate twongera n'okusaba mukama abawe omukisa asobole okubawa ssente kusobole okujja mu sho yaffe musuubire ebintu ebirungi musuubire ebintu ebyakabi ebigenda okubasanyusa bye mugenda okuddayo mugambe baneebana abaana bakabi ffe ekyo kyokka kye twagala musanyuke bye tubawa bibeere nga bibanyumira era kye tubasaba mujje bandi mutuwagire mujje mubeerewo twagala mubeerewo tubasanyuse muleme kugamba nti nabo abaana banyuma mu vidiyo mwokka naye tebanyuma kulaba twagala mujje namwe mugambe abo abaana kyekyo abaana bafanisi baffe abalungi abannamuyomba komiti twongera okubakola bannange mwe muli mujje mutuwagire nga 28 January Labonitor tubasuuza tugenda kubakolera ekintu kitumanyi nti ekyaffe ekyabannamuyomba ekisinga tugenda kuzannya ng'onyumirwa mazina onyumirwa komedi onyumirwa nyimba ngowe nanyumira katemba ku lunaku nga 28 January bane mujje mutuwagire ate era buli kiisi olwali tukoledde ku kayimba oli muyimbi oli ani bambi mujje mutubeererewo kuba naffe tuyita mu mbeera etali nnyangu nga tukola video zimulaba wawonya erinnya eryange yenze DJ Sserudigo nze nambeemu banaye mbakuula mwenna
enda bakuba ebibogaboga ebinyaanya nga mbikubira waggulu kubire ekindazi nazena bingi abanayagala okulyako eyo nekiresi ya bbeeyi anajagala ojja kuyita ku ofiisi yange naye nga bafaanizi baffe tubakoola ennaku z'omwezi 28 muguno omwezi gwennyini yembadde enkola eri ate bino byawufu nnyo ku bigendo kubeera wano Labonitor mbayise era tiketi weziri wano eno ne ku social media ojja kuba ogifuna kati bagambye abantu bameka abakulu VIP tebo ate kakyembuuza singa oli abaguze tebo kale ate ntebe aba naatula ku ki nange ekyo nakyebuuzizza obutebe ekyenjawulo fe Namuyomba komedi obutebe tukwabwabwere banaye mujje mu bungi mujje mutuwagire tubasabye kubanga musuubire ekintu era ekivudde ennamaliri wekitambudde ekiyita ennamaliri kiti kiyise mu tawuni mu paaka mu tawuni kiri mu Labonitor tugenda okuva wano nga baasi yefe abeevu abaguze tebo tubeebaza mwebale kugula tebo era mukama abongere omukisa abawe ne ssente endala nnyingi mukoowole namwe abantu abalala basobole okujja batuwagire namwe mwenna abaguze tiketi mwenna abasazeewo okuleeta abaana bammwe batulabe mwebale kutwesiga mwebale kumanya nti byo bye tukola tebiweebuula bambi twongala okwebaza bonna baguze tebo ne maama fiina bannange tweyanza tebo zebaguze kuba wetunula wano we wati ndaba nga tebo tweyanzike nga Namuyomba komedi olongereza banaye bafaanzi baffe tusiige mutyeyo mutumanyi nti tubaagala nnyo 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 era namwe abaguze tebo tubeebaza banaye mwebale kutusiima njagala bulijjo bye tukola eri muleme kugamba nti bakola eri yokka ate ku stage tebakola tugenda kukola n'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati njagala tukakasa abantu ne tukola sibi ebyenjawulo fe ab'enjawulo mujogera omugalo abafaani baffe mwebali wanze nakitudde bonna bazze bagenda kujja bonna webali era yongera bakola akensuso bannayuganda bonna gye bali akensuso kakano mwebale ako kansuso tekasiibwe kulakulaki kati nze mbasiimye okuba muzze kubada walokanakembagamba mwebale sikayimba mwebale okujja mwebale okujja mwebale mwina okujja kanyonga bonna bayise baweddeyo bonna nga bayise baweddeyo mu kibuga Kampala okuva ekawempe okuva ematugga njagala basigaleyo mbwana mbuzi nga ziri ku makubo kaka bonna batambule mukunguddo nga bajjawa kakati njagala tukola ekyamagero bandi daleta waffe yagambye kyolina kyonna kolaki kyolina kyonna kolaki jamuwala otagenda bawa motoka mbuzi zezigenda okukola nga bazireeta eno tusiba kisibo olwaba tutasiza mu byendya naye nga twongera okuwula bannayuganda mwenna ekirala byonna mubyogedde nekino kantekere namukamire nenyini ekifo kino banaye tweyanziza mwena mubyogedde naye waliwo abatadde omukono mu kintu kino yonna nsonga directors omucere mu nyama omucere mu nyama omucere mu nyama omucere mu nyama
ogisatinga umwe bali bonna DJ Musiramu sana Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. lero nsemba beerawo n'olunaku lwennyini olwasho ngenda kujjamba yimbireko naye mwena abazadde muleeta abaana ate bamekubawagire kubanga bali bakabi bali baali adanose mazima nyini gonna gayogera talimbye mu Power talent for life change. Power talent for life change. obulamu bugenda mu sente. Akifunwa mu Walabu mwewa sente. Mu Walabu? Bali bade mu Luganda naye akifunwa mu Luganda mu sente. Bade kibayi mu China. Yogera. Chide mwati kifunwa mu China. Power talent for life change. Nshimsha onkala kampinyawo. abana zeso kivuno kozo gambye ki Empower talent for life change. chobo otegeeza bafanizi bafetu basamfunyeyo basale Awebale. Banaye ngale tulabyawo banajaga kwaza buli muntu. Nsooka okwogera ku Namuyomba Community Foundation yonga yo. It's a community basis organization. Community basis organization eyina emitendera oba eyina engeri gyetambuzaamu ebintu byayo. Kakati yonga yo okusinziira ku ffe abali mu kukipulaningira ba directors. Bwe tukipulaningira nga tekiyina kkomo ku myaka gy'abaana. Era kyova olaba okujja kutuuka ekiseera ng'olabamu abantu n'abakulu ddala abasinga ku baana bano. Okusinziira ku pulaani y'ekintu gye tukola kye tulina nti tulina enteekateeka era twatandika n'okushuutinga movies. Naye nga bw'omanyi tosobola kupushinga bintu byonna omulundi gutya gumu obaako ekintu kyokola kyopushinga. Nsoose kuddamu kibuuzo kyekisembyeyo nti nno nteekateeka ki gy'olina nti tupulaninga okukola movies. Ekirala tetugenda kussa mukono paka nga tulaba nga tufa abamu kubakwatidde Uganda bendera. Essaawa za leero bw'olaba DJ abamu baali bamulaba mu kuzannya nga tebabifaako nga tebasuubira nti asobola okukeera ekya n'abeera nga DJ. Kati mugaso gwaffe ffe kitukwatako nnyo kitukakatako okunoonya DJ kiki ekirala kyasobola okukola ensi n'esobola okukola ki omutegeera nti oyo DJ nga bw'omulaba wano obuuziza n'ogamba nti tupulaninga ki okugenda ku stages ez'enjawulo webweru w'ensi. Yensonga twatulina content gwe twatandika okuteekayo ku social media tukola national anthem z'ensi tuli mu kukola kubanga ekyamazima tewali nsi erina anthem ng'erina video. Kati naye artwork ki gw'oyinza okukola mu anthem yaabwe ne babeera nga bagikiririzaamu nti eyo video ya anthem. So far tukitandiseeko and mu Africa tulina anthem ze tukozeeko and they are appreciating. Kitegeeza tutandise okutapinga mu nsi endala ebweru. Kitegeeza connections tutandise ozzikola. Nange nga director ne bannange tuba tetutudde. Kitegeeza nti omwana ono wanaaweereza emyaka emirala bwe tumubalirako emyaka emirala 10 ajja okutuuka okuweza emyaka katugeze bw'aba alina 13 23 wagiweereza nga connections ezisinga tumaze ozifuna era nga Uganda tukkiriza nti tuyinza okubeera abamu ku bantu beerina okuyimirako ne gamba nti abaana abo. Kakati ekibuuzo kirala babuuziza n'ogamba nti tubayimirizaawo tutya. Ekyamazima amatuufu tetulinayo fandi yonna kuva bweru yadde wantu wonna ogamba nti no waliwo abatusindikidde akasente. Yensonga lwaki olaba nga tuyimirira tugamba naye mumanyi nti tukoleko charity ki concert. Lwaki charity concert tugambye nti nno ensonga yagula vaani n'ensonga endala gyeziri naye ensonga ya vaani y'ensonga eyinza okulabikako omuntu n'agamba vaani eyo giraba sente zaava mu kino naye ng'ekyamazima sente ne ziba zize tusobola okugulako emmere ne vaani ne weeba ekoze eki ngezze naye omuntu tagenda kulaba mmere era gyagamba twagenda mu kiti oba kiki kye baakolawo kati oba onfuna nti kwekyo ekya vaani singa tuba tuteeseteese bulungi era sho yaffe eno singa ejjuza abantu ne babeerawo nga kiri kye basoose okubuuza simanyi oba ebibuuzo biddamu ngezaako okujjukira kimu naye nga bwebiddamu nti extra concerts tutegeka okukola extra concerts okuva wano kubanga ekyamazima abantu balina okujjula abantu balina okujja ne bajjula ffe tulina essuubi kubanga ekisooka ne bannamawulire bennyininyini be tulina batumala okujjuza theatre
batumala okutuza tuyeto kujja nga bannamawulire batugamba nti tebajja kujja naye kati nekakasa bajja kukola ki bajja kujja nabo bakakase kiri kyebali mukola ki kyebali mu kwogera kitegeeza ki nti extra concerts bwe tulina zifaako ne tubeera nga tuzikola nga zamaanyi newankubadde nti ebbanga lyetumaze nga tetunategeka charity concert ebbanga libadde ddene kitegeeza ne extra concert tulina ogipulaningira nebeera nga naye eri maaso nga nnungi nina ekibuzo kyenneerabidde concept wise genesis okuplaninga Namuyomba Comedy Foundation lwaki Namuyomba Comedy Foundation first of all Namuyomba Comedy Foundation yo nga yo ekyagiyisa Namuyomba Comedy Foundation obuuza ekyagiyisa Namuyomba Comedy yes okay ekisooka Namuyomba oyo yali omu ku bakolegi baffe nsegedde ba directors nti kubanga ebiseera bye baali batuyita Namaliiri talented production ng'ekibiina kiri Namaliiri kati kolegi waffe bw'amala okufa in the process netugamba lwaki tetuggulawo ekintu kye bayitaani Namuyomba kuba oli bamuyitaani Namuyomba on the way okitegeera ne tutuuma Namuyomba kakati bwe tutuuma Namuyomba ne tukolawo brand eya Namuyomba omwana yali azannyanga Namuyomba omwana azannyanga Namuyomba ne tumutuuma nti gwagenda okukola nga Namuyomba okitegedde naye nga yesi ye Namuyomba comedy okitegedde kakati bwe tumuteekawo audience nepikinga nnyo Namuyomba comedy okitegeera dani Namaliiri okugiyita Namaliiri nepikinga nnyo Namuyomba comedy then nekiryoka kitusindiikirizo kiwandiisa mu foundation Namuyomba Comedy Foundation